Yes! Olunaku lwaleero njagala okubanga nkubuuzako yonna gy'osinziira okubanga otuliza nti ogamba otya. Bannange wiiki eyo eyise ebaddemu ebintu bingi nnyo, ebimu bibadde bisanyusa naye ate mubaddemu n'ebyo ebinakuwaza. Kitalo nnyo. Kya Diana Skies, TikToker abasinga obungi bayinza okuba badde tebamumanyi naye kyaguddewo kyaleese bangi nnyo kubanga bamutegeera. Kitalo nnyo yazikiddwa e Namayumba. Tujja kuba tubyogerako naye ate wabaddewo olutalo wakati wa Nammeere, Honorable Nammeere ne Honorable Mulyanyama. Ebiseera ebiyise awo ku TVM ku interview tugenda kuba twogera ku nsonga n'endala mpitirivu nnyo naye nga tetunnagenda mu ssimu yo obe ng'ombuulira ebintu bw'ozze ng'obiraba. Njagala okujjukiza nti gwe wenna anyumirwa emipiira, anyumirwa emizannyo egy'enjawulo, by the way abawagizi b'Eswanta ani atwala ekikopo kya sizoni eno ekya Premier League ojja kuba otubuulira. Naye bw'oba onyumirwa akazannyo kano ak'okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite bet, nja kulagirira kampani eri emu yokka 1xbet. 1xbet nja kuba gye nkulagirira essaawa eno era osobola okuggulawo akawunti yo mu bwangu ennyo ng'okozesa omukutu gwa 1xbet oba app yaabwe, ate era osobola n'okuba ng'okozesa promo code yange 256C n'oba nga registeringa n'ofuna bonus kunukkiriza mu 300% ku deposit gy'osooka otteeka ku akawunti yo. Ate bwe kiba bwe kityo njagala okujjukiza gwe wenna akawansi w'emyaka 25 nti togezaako okubeetinga naawe atalira bulungi ssente weeyiya bweyiya akazannyo kano keesonyiwe. Or else betting responsibly. Njagala okwogera naawe yonna gy'oli asose ombuulire ebintu bw'obirabye. Yasoose ali ku simu. Mukulu Wangi ssebo. nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United enkubi. mukuba muyinza totwala ekikopo muli baka aba Man U. Sebo totuwaaniriza nnyo ojja tumeza amalala otulemese n'ekikopo. Kikopo ki? Kitalo nnyo ekyokuva kwa TikToker Diana Skies. Mitawaana era mirere. ntwala okusaasira kwange eri abooluganda n'abazadde. Yesebo. Nti nga kitalo nnyo kubonaabona. Mazima. Sebo okufa kw'omwana muwala oyo omuto kwongera okulaga nti ensi eno tugiryako makoola. Eno basi duniya kondakita akutikkulira wayagala. Kituufu. Wotasuubira abamu abatikkula bawere nga bakalinnya, abalala ku stage esooka. Kikwewuunyisa abavubuka bangi abato abatikkuddwa amangu ne basookayo abakadde abali mu kinaana. Kibi nnyo. Omuganda agamba nti obukadde magezi. Olwekyo njagala okutegeeza abavubuka b'omulembe guno nti okuwangaalako kijja kwetaagisaamuko ku magezi. Magezi? Okukola n'okwogera ebisaanidde, okwegendereza, obuteemalaamu nsa, okwekuuma, obutakyokooza balala n'ebirala bingi ebiyinza okubayamba okuwangaala mu nsi eno. Mpulira ssebo. Nze nkooye okulaba abavubuka nga bafa mu bintu ebitategeerekeka. Ekituufu. Ate njagala n'okutegeeza abo abajaganya nga bannaabwe bafudde temweyibaala. Gye bali. Olulo luyinza obutabeera wala nnyo nga bw'olowooza. Twagalane era tunyolerwe wamu n'abo ababa bafiiriddwa oba abatuuse mu buzibu. Ne bwe tuba tetukkaanya nabo mu ndowooza ez'enjawulo. Kituufu. Era nsaba Mukama atuyambe okuyiga engeri y'okubala ennaku zaffe. Nze Solido y'abakyala, I sign out. Oyo Solido y'abakyala bigambo bya magezi byatuwadde. Hello, omulala ali ku simu. Presenter. Wangi nyabo. Nze Mama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Ezirobwe wali watya?
wali watya eyo Ezirobwe tewabadde wabi. okay Naye naffe amawulire g'okufa kwa TikToker kwatutuuseeko eno era ne kutuyisa bubi. okwa Diana Kitalo nnyo omuwala omuto bw'atyo okufa mu ngeri ya Marashiro. wanji Okufa mu bintu by'obutemutemu. Marashiro yennyabo omuwala oyo abadde muto asinga ku Joan katono era babadde ba mukwano ne muwala wange kibi nnyo bajjako ne wano ku faamu lumu ne bakola TikTok video ne beekuba ne selfie nga basanyufu era nabaddeyo ne mu kuziika wabaddeyo nga saakulabye nabaddeyo era natudde awo awali okumpi n'ennyumba ennamayumba awo mu buvidiyo obusinga obungi ku intaneti yenze gw'olaba wali eyaliraanye eyabadde ayambadde enkofiira ya bbulu ng'ayambadde empale essaati n'engatto ng'ayimiridde ku ttaka ng'assa n'omukka mawulire ga nnaku nnyo nkibi kitalo ntwala okusaasira kwange eri bazadde b'omuwala oyo omwami n'omukyala Senninde nti bad luck bad news bad day bad man naye Mukama abagumye omutemu yonna gy'ali shame upon you a big woman. otegeera otya nti omutemu yadde mukyala woman omutemu ali omu yekka eyakoze ekintu bwe kityo ku muwala omuto atalina musango mujja wange Botricious Days ow'ewandegeya yeyassa omugenzi oli omukazi mutemu nnyo alina buli kimu ekyetaagisa mu kukola obutemu alina suicide alina malicious damage alina heartburn na buli kimu ky'omanyi nti kibi era kisobola okutemula. Nsaba gavumenti eveeyo emunoonyerezeeko kuba ye first suspect. naye osinziira ku kyokugamba nti ye first suspect nsinziira ku bukyayi bwe mulinako mu biology obuyitibwa cotyledonous zygote. sikuzzaako mukono maama Joan nga bwe wabadde waguteekako disebo ate ssebo njagala nkutegeeze nti olutalo wakati wa Nammeere ne Mulyannyama omuzungu lwayita cold blooded olutalo sinziggu olutalo wakati w'ebyokulya battle of carbohydrate and protein naye ndowooza Nammeere abakubeerawo mu biseera by'abajulizi abagoberezi ba Yesu badisciple Yesu tebandimulidde mu lukwe kuba Nammeere yandimulwaniridde omukazi oyo alina vocabulary alina eddoboozi ly'omwanguka era Mulyannyama namusaasidde Nammeere kaabuze kata alye Mulyannyama obunyamanyama kirabika Mulyannyama bwe yazzeeyo ewaka yabadde tasobola yadde okulya kanyama ku luno alabika yalidde bijanjaalo nakawo so malicious sebo nsaba onnoonyeze ku nnamba ya Honorable Nammeere ojagaza ki badde njagala mpalabuliremu mujja wange oyo Botricious Days owaka kiyosiki k'engoye z'abaami ewandegeya njagala amunsabulire left right center without fear or favor so help me God. mujja waalabye kungu nno aweereza programu eyo bamususpendinze ekyo ekyatuuse ku mwami kungu omukubiriza wa programu eyo okwabadde Mulyannyama ne Nammeere okubanga bamuwadde suspension mu Lungereza kiyitibwa affidavit movit kitegeeza ki ddayo ku adultery education oyiga Olungereza
nze sigenda kuddaano nku I won't spoon food you. Emisomo gy'abakulu gye giri so malicious. Oyo Mama Joan njagala okujjukiza kwe tuli ku TikTok, Instagram, YouTube n'emikutu emirala. Ali ku simu. Principal. Wangi. Nsaba bansonyiwe. Otukomeddewo. Omanyi obwongo bwange. Ennaku zino buli ku principal. Neebuuza awatuufu gye yeekwese. Naye nga ye wamuwa akalulu oyo gwe weebuuza gye yeekwese principal wamulonda akabuuza jjako oteekeko akasirise wecce akawummuza si ye yalina akabonero k'omugaati principal yalina akabonero ka umbrella ate akabonero k'omugaati kaali kaani nze lwe twalonda enjala yali ennuma n'ennonda awali ekyokulya. Naye bannange kasajja gwe. Nze siri kisajja. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano Nansana ku Yesu amala. Nsebo nina ekibuuzo. Oyagala kubuuza ki? Badde mbuuza. Singa abasawo banzuulamu kidney stones. Kidney stone. Nzikirizibwa okuziguza abasinotraka ne bazitwala nga matiriyo w'okuzimba. Adikowa. Naye musajja gwe oli musiru? Oli musiru? Naawe oli musiru?